bamulimbireeyo president waki ekimu ku bireeta ensaalwa kwe kulaga omuntu gwe mwenkana naye naye nga kuli maaso. President Museveni watavuddeyo ffe twewaddeyo olwakulwaleero tugenze nolwekyo tulina option gyetugenda otutuula ekitwongezaako naye temwewuunya singa mulaba omuntu yenna asobola okugenda mu NUP. Njagala kwebaza Robert Kyagulanyi president wa NUP, njagala kwebaza olw'obuvumu. Katonda akwongera amaanyi, ekiseera eky'okukyusa Uganda kinaatera okutuuka era nga kituuse. Mu biseera bya Wembule oyo omusajja gwe bayita Kayanja yatta abantu. Gwe kasita wabanga ne source of income nga Museveni tamanyi wojja ssente tewasobola kusimatuka ebiseera ebyo. 26, 27, 28 paka 29 omusajja Kayanja yatugumbula abantu. Kasita wabanga ne source of income nga tebamanyi wawojja ssente, tebamanyi business zo, tebamanyi ssente ozijjawa tewasobola kusimatuka. Kayanja yatta abantu bangi. Olunaku olwaleero mulabye ng'akaaba ate nga takomye kukaaba ng'ataddemu n'okutiisatiisa neeseka ne ŋŋamba bannange buli kintu wano okiwanga budde. And I want to warn them, I'm around this time. Let them prepare as they said that they will kill me. Ready. These are bullets. Can you see? These are bullets in the bush. Let them show me the bullets. These are poison. All over, attempting to kill me. I'm still alive. I can't be threatened by anybody. I respect them, but I don't fear. Oyo siye Kayanja gwe mmanyi akaaba olwaleero. Oyo siye Kayanja gwe mmanyi. Kayanja yatta abantu. Kasita obeera ne source of income nga Museveni tamanyi ojjawa ssente. Wallahi bakusangako omusango gw'obubbi ne bakuteekako emmundu. Wembule ne kuba amasasi n'ekutta. Batta abantu abalina ssente mu Kampala awo. Batta abantu abalina bizinesi zaabwe mu Kampala awo. Ate olaba omuntu mwakayananga bukayanyi bya mukazi ne mukayanira mukazi. Wembule nejja ne kuba amasasi n'ekutta. Kati bwe ndaba Kayanja ng'akaaba ate nga takomye kukaaba ng'agasseko n'okutiisatiisa ngambye Kayanja ali kuki. Bano abasajja baakolera mpozi tabamanyi bumanya n'ebikolobero bye bazze bakola bo bennyini bakayanja abo ebikolobero bye bakoze ku bantu bizinesi z'abantu ze basse ndabye ng'akaaba n'eŋŋambo n'omusajja akaabya Kajanja. Mulaba mulimu gwa firimu ogwo omuntu eyagutta bamuyita Kayanja. Kayanja oyo yennyini owa Wembule yatta omulimu gwa firimu. Abaana bangi baali bayinvestize ssente zaabwe mu movie. Kayanja n'ajja n'ayingira mu movie n'agamba agenda kuleeta ebyuma nga bifulumya firimu 100 omulundi gumu. Omulimu ne bagutta ne bagusaanyawo. Buli ka source of income Munnayuganda kaabadde ajjangamu ssente oyo Kayanja yabadde nga akayingiramu nga gwe bakozesa. Kati saawa yaleero akaaba ki? Kayanja okaaba ki? Abantu bangi balina ebizimbe byabwe, abantu bangi balina plots z'amataka gaabwe, abantu bangi balina property zaabwe. Kayanja bamusindika nga n'agenda abakomekkereza. Mwe mugende mukole research mubuulize Kayanja oyo. Muyinza omulaba olwaleero ng'akaaba nze badde sikimanyi nakimanya nti maama we akyaliwo era nze nali neebuuza Kayanja ono yayina abazadde, Kayanja ono alumirirwa abantu. Buli bizinensi yonna eyali eyagala okumeruka mu Kampala ng'erimu Omuganda ng'erimu omwana Munnayuganda basindikanga Kayanja n'agikomekkereza. Yes, basindikanga oyo Gayi gwe mulaba n'agikomekkereza. Kayanja yatta abantu. Kayanja yatta abantu kugambye kuva 26, 27, 28, 29 abantu basukka nnyo complaininga Kayanja ne Wembule ne bagijjawo. Eyo Wembule yakuba abantu amasasi nga ne bwe bukayanyi bya mukazi. Omukazi n'agenda ku Wembule nga bakuteekako emmundu nga bakutta. Kayanja kati olwaleero gw'oloma gwe ku byokoze Bannayuganda. Bannange ensi eno teyina nsonyi. Kayanja oyo omusajja Kayanja oyo afande Kayanja. Banaye Kayanja yatta abantu. Bannange Kayanja yatta abantu. Naye omusayi gw'Abannayuganda gujja kululumira ku buli muntu yenna. Omusayi gw'Abannayuganda be musse gugenda kululumira ku buli muntu yenna akoze ekikolobero ku Bannayuganda. Ne bw'oli baani. Bwe gutalulumira ku ggwe gululumira ku mutabani wo. Bw'ataliba mutabani wo aliba omuzzukulu wo. Bw'ataliba muzzukulu wo aliba ow'oluganda lwo ku bye mukoze Bannayuganda. Kati olyawo ssebo otiisatiisa abantu abo bamanyi. Mbo batiisatiisa sitya kufa. Abo tebasaaga b'obadde okolera pozi nga tobamanyi. Abo mboddawo okole bu video mbo batiisatiisa ne bwe mujja ne munzita. Gwoba osoose. Gwe ng'obadde otta abalala. Wano eno ossa abantu emisayi gy'abantu bose.
Kayanja abantu basse bokka. Wallahi abantu banja batalina musango Kayanja basse. Kasita wabeeranga ne source of income nga Museveni tagimanyi. Wallahi Kayanja alina okukozesa Wembule ne bakutugumbula. Batta abantu mu Ndeeba awo. Balaba mu Ndeeba. Awo mu Ndeeba waliwo abasajja baali basuubula pikipiki ab'amaanyi. Bonna babapa amasasi ne babamalawo. Ne batta abantu mu Kisenyi. Genda awo mu Kisenyi awo wonna Omuzaana wawa. Bakuba abaana amasasi abaali basuubula scrap. Kasita mubeera ne sente. Kasita mubanga mukola business nga Museveni tazimanyiiko nga ajja ne babatugumbula. Kubanga naye Museveni mission ye yali yakwavuwaza bannayuganda. Yali ayagala kufuga bannayuganda abatalina ke balina. Naye yakozesanga bano bakayanja. Kati amaze okubakozesa n'abadampinga. Kati Kayanja atandise okujjukira gy'akaaba obuzika tukole tutya. Kayanja tukolere ki? Abannayuganda be mutidde obwereere. Tubakolere ki? Kayanja yatta abantu. Gende nankula byawo. Genda mu Ndeeba. Kayanja yakuba abantu amasasi. Naye olwaliro omulaba ng'ali wano ku vidiyo akabeera nze ngambye bugambi ono ne bakabirira tabamanyi. Abo basajja balina ekisaabo. Tebannayagala bwagazi kutta. Bwe banakera kumanya nga baagala kujja gwe bayingira ennyo ojja laba. Bajja kutta. Wano omuntu yekka ali omu nabagamba. Ayinza okuba nga alina assurance ku bulamu bwe ali ogu. Bamuyita Kyagulanyi Robert Sentamu. Ye yekka ayinza okuba nga ali assured ku bulamu bwe. Kati gwe Kayanja ajja kutta bwe yasama. Buli lyolowooza ku bannayuganda abazenga batirimbulwa obanga battibwa regime yennyini eno eriwo osobola okukwata ku mumwa. Bangi bannaffe baggwamu dda amaanyi era n'abalala struggle bagiyamu dda olukwe. Si lwakuba nti baali tebaagala kubeera nga bali mu struggle, naye amazima matuufu emitima gy'abanafuwa omululu ne gubeeyongera. Kaakati ate ne compromisation bwe yagiraawo ne balya ensimbi ne balaba nga buli kimu kiteredde. Kaakati no mukwano gwange ampuliriza, njagala nnyo ompe amatu olunaku olwaleero, kubanga ebigambo byogenda okulya essaawa zino zennyini oyinza obutaddamu biwulira wantu walala wonna. Nze AK Master nja kusaba n'obwombe firino soko jimpere like oba kituyita ekigalo. Kaakati olwo information eno eduka ku speed eyayiriyiri etuukire ddala Entebbe mu State House ewa General Museveni, kubanga bino byetwogera si kusaaga busaaze wabula mazima gennyini ago gennyini agakayira abo bennyini abatayagala kubeera nga bagoogera, kubanga basinga kusiga bukyayi, basinga kulalaasa oba kulembeza bulimba oba oliawo okusiiga naddala opposition enziro. Kati ntabula na Haji Abudu musomi wa Dduwa nga bulijjo nakugamba nti ebibye tobuuza bw'oba olina ekizibu ekya buli kkala gw'omukoonako ku WhatsApp oba ku direct call olw'ebigambo ne bikwangwira. Kati wulira emboozi eno mukwano gwange ampuliriza. Wuliriza emboozi eno nga tuyingira akalulu ka 2026. Bino byaliwo byali byemabega naye teweeyibaala ng'ate obirabye mu kalulu akajja. Wulira. Oba singa wabaawo okwekalakaasa n'obwegugungo obusobola okumujja mu buyinza, akitegese ng'awa abantu be emmundu, akitegese ng'awa abantu be ebyokulwanyisa bitali bimu omuli obuso ne grenade. Era kaakati munywanyi we Kayihura waliwo abantu batandise okutegeka ng'agamba nti ayongera ku poliisi so nga ekigendererwa kubatendeka okuba nti basobola okutta abantu singa balaba nti ebintu bayimbiridde bagenda okuva mu buyinza. Bannange, kuno okusaanyaawo ensi n'obutemu n'okutta abantu tetusobola kukikkiriza nga bwe yakola e Luweero. Mukimanyi bulungi nti e Luweero Museveni yajjanga ekiro natta abantu, omwami w'omunyumba ne maama, ate ku makya najja ng'aggyeemu engoye yeyambaza endala n'abasaasira nnyo n'abagamba nti abasajja bali aba gavumenti be basse kitaawo ne nnyoko bakoze bubi nnyo era kati mujje tugende tubalwanyise. Bambi abavubuka baffe bangi nnyo ne bagenda ewa Museveni nga bakkiriza nga balowooza nti bali be bali basse, so nga tumanyi kaakati era tulina obukakafu nti abantu abasinga bwe batyo Museveni yennyini eyabatta. Ekyennaku abavubuka bano bakadoogo abamulwanirira ate beeyattira bakadde baabwe n'abaliira ebintu byabwe tabalabiridde, abasinga abagoba mu magye, abasinga abasse, abalala ababbye
n'abasigadde mu magye tabakuzizza nga bwe yandibakuzizza okuggyako tumanyi nti Muhoozi ayinza oluvannyuma kati kumpi ye mukulu w'amagye. Museveni takomyawo, abaana bano abaamulwanirira, abaana bano abaayo obulamu bwabwe, abaana bano be yattira bakadde baabwe, ate kaakati n'akatono ke baali basigazza ettaka lyabwe alibajjako ng'ayita musale ng'agamba nti agenda kukuza Luweero, naye ng'ekikulu ekiriwo kyakubba ttaka eryo na kubuzaabuza bujulizi okuggyayo obuwangwa babukweke, babuziikuule, babutwale ebweru, babutunde. Gavumenti eziriddawo zireme kuba na bujulizi nti waliwo entaana ennene ezaasimibwanga n'ebinnya okuteekamu abantu abattiddwa e Luweero. Bino byonna tubimanyi. Era ku luno tetujja kukkiriza Museveni kuddamu kukozesa bukodyo buno na kulimbalimba nsi. Mukimanyi bulungi nti mu bitundu eby'amambuka ga Uganda yatta abantu bangi nnyo era nga yeekwasa nti alwanyisa Kony. Kituufu Kony yatta abantu, naye ku 10 Kony bwe yattangako 20, 8 Museveni yabattanga. Naye ye ng'amanyi nti bw'anaalangirira ensi yonna n'agamba nti Kony yabasse bajja kumuwuliriza. Buno obulimba n'obulyake tetujja kubukkiriza ku luno. Ate Museveni okutta abantu mu mambuka n'abava mu bitundu bya East tekyatandikira ku Kony, kubanga olutalo olwaggwa mu 1986 emyezi ena egyasooka Museveni yatta abavubuka bangi nnyo bakwatanga bukwasi. Kino tekimanyiddwa naye tubimanyifu abamu. Bakwatanga bukwasi era singa mugenda e Teeso, ne mugenda mu Erango, ne mugenda e Bugisu, ne mugenda e Karamojja, bajja babuulira nti abavubuka bwe baabulanga bubuzi nga tebamanyi gye bagenze, n'okutuuka kati tebalabibwangako. Kale no Museveni assa abantu bangi abaafikkawo n'abateeka mu camps, omwo ng'embuzi, omwo n'abawa obutwa, omwo n'abasindikira abasirikale abalwadde basiriimu okukwata abakyala n'abaana baabwe. Mukimanyi bulungi ti Museveni yayokyanga n'ebyalo biramba n'abyokya, ajjewo emmere n'ennyumba babe ng'abantu bano basaanawo. Ye kyeyeekwasanga nti akendeeza mmere abayeekera gye balya. Kale obutemu obusinga wano obusanga wa? Naye nno bannange, njagala tube kaakati ffenna nga tuli bamalirifu nti tetusobola kukkiriza nakyemalira Museveni kuddayo kutta bantu nga bw'abadde abatta mu myaka egyo gyonna olw'okuba ayagala okulemya okuva mu buyinza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakati mukwano gwange ampuliriza Sister Marie, ebigambo bibino mukwano gwange. Sister Marie, kutumiddeko nnyo nkwagaliza kisinga bulungi. Kakati njagala otunulire mukwano gwange ampuliriza nga bwe nkunyonyodde olunaku olwaliro, obanga bwenze nga nkunyonyola enfunda n'enfunda. Kati njagala olabe Electoral Commission ampuliriza. Waliwo bigambo bye twogera oluusi naffe ntuuliranga mu butuufu n'amaziga gatuyiseemu. Electoral Commission yamala dde okubeera nga efulumya iddi ba presidential candidates lwe bagenda okubeera nga beewandiisa, era ddi lwe bagenda okutandika okubeera nga bakuba campaign okutalaga eggwanga lino erya Uganda, era ddi akalulu kagenda okubeera nga kasuulibwa
oba katugambire kagenda okubeera nga kalondebwa. Kati ulire ebigambo mu Uganda tulina districts 142 kyokka ekisinga okubeera nga kikwewunyisa bawadde ennaku 10 ez'okampeininga. Mpuliriza bulungi, okusinziira ku Electoral Commission ennaku ziri 10 zennyini ez'okampeininga okwetoolola Uganda yonna, nga kitegeeza nti okumalayo Uganda yonna omusajja President Kyagulanyi Ssentamu at least mu district ezimu ayina okubeera nga amalamu essaawa 6 oba essaawa endala 6 n'agenda mu district endala. Oba okitegedde oba tokitegedde, district ziri 142 ennaku ez'okampeininga ziri 10. Kitegeeza buli lunaku bw'abeera mu district emu, district 42 tagenda kubeera nga azitambulamu, agenda kwetoolola districts 10. Kyannaku nti mu essaawa zino oba gye buvuddeko abadde ajja atalaga okugula offices eza National Unity Platform, okubuuza ku mikwano gyaffe, bakwano baffe, baganda baffe n'abawagizi b'ekibiina, n'okubeera nga bazaamu amaanyi nti temupowa wabula abadde tali mu kunoonya kalulu. Naye bino byonna gye buvuddeko gavumenti ebadde ejja emulemesa, ebadde ejja ekubatiya gaasi mu bantu, ebadde ejja eteekawo obukwakulizo nti ate kakati bomu zaakubiddwa, ate kakati waliyo abatujju. Bino byonna kubeera nga bamulemesa n'okumufrustratinga, okubeera nga bannansi babajjako essuubi lyabwe ery'omwana waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati nno njagala be injustice oba butali bwenkanya eri akakiiko kano ak'ebyokulonda. Districts 142 n'oziwa ennaku 10 ez'okunoonyezaamu akalulu. Kakati awo fairness eri luddawa? Ebiseera ebisinga tubagamba nti n'ebikolebwa munda eyo bannange biriko akabuuza, kubanga waliwo kyolaba nga tekisoboka. Ne bweba nnyonyi tosobola kubeera nga otalaga districts 2 buli lunaku, kubanga abantu mu districts, buli district tebakuŋŋaanira mu kifo kimu. Kitegeeza Mwami Kyagulanyi batandise dde okubeera nga bamubba akalulu, kubanga okutuuka ku bantu tekigenda kubeera nga kisoboka. Konze ate kiki ambuza tonnabitegeera, konze nabitegedde nekigenda tukosa ki, kubanga publicity bagitugaana kuviira ddala mu 2021 era Bobby bamugoba ku TV stations ez'enjawulo ne BBS eya Buganda yennyini yandibadde omuto omukulu okumuwagira naba nga takyasobola kulinnyayo, era bukedde tazisobola kulinnyayo. Publicity kitegeeza nti bamugoba mu bantu, era essaawa eno kye baleese kitegeeza tekyawukanako n'ekyasooka, naye ate bagenza okikola bakikoze leeti. Lwaki? Nti ennaku za kampeyini bazisaze ku nnaku 10, okufundizaamu ennaku 10 ze zibeera ndowooza egibeera emyezi 3 mbala myezi 3 n'ennaku 10 roughly. Kyekitegeeza kati ze bamuwadde ennaku 10 okubira mu kampeyini, ennaku 10 ezo ng'alina okugenda mu district 142 eziri mu ggwanga Uganda. Kitegeeza nti buli lunaku bamuwadde district emwemu, naye okujjako ng'oli superhuman ogamba nti buli district kapitolwa gundi buli lunaku. Kitegeeza totambula, oyina kubuuka bubuusi ng'okozesa private jet okutuuka mu bitundu ebyo. Ekiri close to impossible. Okitegeera tekisoboka. Ennaku 10 ezimuweereddwa okuba campaign mu district 142, that is total insanity. Buguwe ddalu obukyasinze obwa high class tekisobokera ddala. Kati district emu buli lunaku totambudde otambudde, yes, n'ebiki ebirala byobala mulimu blockages ze bakola, road blocks, diversions, tojja gendayo, toli permitted ng'olwedda buli kimu weekiri clearance weeri naga nti wali clearance soka ogenda olaba DPC ate wano tojja yita wards the diversion zegambye genda oyite side eri okubanga wano ogenda kukozinga business z'abantu okufuna obuzibu. Ebyo byennyini bye tuze tuyita mu campaign. So tosobola kuba munne ennaku 10 nga ziri exact nga tomaze kubala bizibu byagenda kola ki kuyitamu. Naye nze nganze ekyo tekintiisa, ngamba bakibaze, naye ate on the same time njagala tubyetegekere. Mu kubyetegekera kyentegeeza nti muleme gamba nti Kyagulanyi eno tatutuuseeko, tumanye nti ennaku campaign tezigenda kubibwa mu district zonna. Kino kigenda kubeera worse, more than worse, n'okusinga oba scientific
scientific oba kale kubanga bagezaako tulwanyisa ne tuteekako zi VPN Facebook ne tusoboloza accessinga ne kati kye baagala okuteekawo obunafu obusooka bwenjagala olabe okumulemesa okutuuka mu bantu naye abantu Kyagulanyi takyetaaga kugenda mu bantu feke nyini tumukubidde campaign takyetaaga era kati buli muntu amanyi nti Kyagulanyi waba tamutuuseeko reason ABC government yekoze eki yekimiriddemu protest vote tugibatuusizaako kye tubagamba nti bukube protest vote aba MPs munyonyere abantu protest vote kyetegeeza kubanga Kyagulanyi nabagamba ko nti Kyagulanyi tebagenda mukkiriza kuba campaign ezo ekyo nakyogerako mu posts abaze bangoberere mabega era ebyo nga byetusuubira kubanga okutya kungi mu myezi ebiri district ekinene nnyo oba myezi 3 gye bamuwadde district ekinene nnyo zasobola okutambulamu district 50 kyokka bino tobaze nti balina okumusiba buli wendi nga wabiraba Nalufenya wabiraba mu north byonna biteekeddwa okubeera mu road block n'ebirala so bino tuze tubibagamba mwe mulina okukubira Kyagulanyi campaign nzo gwange ngukoze era wembanga nina following y'abantu 2,000 nga bonna bafunye message mbasuubira okuba mu 2,000 at least 15,000 baweereza obubaka abantu baabwe abali mu byalo sunze campaign yezange mba nkikoze era mba nkikoze ku lw'ensi yange si ku lwa Kyagulanyi ebifaananyi twabagamba mudire ebifaananyi bibiri ba MPs teeka ku kicho teekako ekikyo n'ekya Kyagulanyi ng'ekya Kyagulanyi kyekisinga obunene eyo campaign eba emala ne tubagamba preaching protest vote buli omu kyendowooza tukikoze so emimwa tubadde tulina ogikozesa obulungi era abakyalina nga tebana bakugulawo internet emimwa mugikozese bulungi so si kutunyumiza byakyo mu nze nakumba abakazi emimwa Katonda gye yakuwa gikozesa okwogera ebintu ebiwoomera amatu g'abantu so si nze nakumba abakazi okujjako nga Kyagulanyi afuuse superman okuyita mu mpewo weewoka wasobola okukubira ennaku 10 nakuba district 10 nga teyeebaka nga tasanga poliisi nga tasanga abantu bamwagala kubanga ogattamu n'abantu okumwagala kyo kyennyini kimulwisa okutuuka mu budde tasobola kubayitako balina okumuyimiriza basooke basiimuule emmotoka ye balina okumuyimiriza basooke basangule ekifaananyi kye bakiwe ku mazzi ekifaananyi ogwo gwe tuyita omukwano gw'abantu kale really ennaku 10 ziba tezikola ki tezisobola wano mulabiddamu Museveni kino nga bakikola mulabiddamu Museveni ng'agenda mu byalo ng'akuba door to door campaigns mubadde mu biraba okitegeera ng'akimanyi nti bino bigenda kubanga naye campaign takyasobola ayenje pusaakaddiye n'ennaku 10 naye takyasobola zikuba one district badde tasobola zikola kati agezaako kaluubiriza abantu kubanga amanyi nti populace already emutegeera naye kati ate Kyagulanyi ate webabanga South Africa London UK Saudi Arabia Qatar Dubai nga zitegeera Kyagulanyi naye ate fe abatuuze lwaki ffe tuba tetumutegeera omwana enzaalo nga naffe abamukubira ekikopo tuli bannayuganda so nze kinene nnyo nsuubira Kyagulanyi ayinza okutambula district nga 4 ng'otaddeko hazards eziyinza okubeeramu nga tutaddewo ekibuli so tumukubira campaign takyetaaga publicity bagimuggyako from day one tewali kipya kye bagenda kukola tuyimirire n'omwana waffe 2026 Kyagulanyi is the next president ennaku 10 okubira mu campaign zonna district ziri 142 142 wabanga akoze buli lunaku district emu district 42 tebagala agende mu district ki ezo simanyi oba onakitegeera awo wetuli naye nga kabakole ki byonna bayiwansano ku mazzi Kyagulanyi yaddako 2026 bino byonna byowulidde ng'obitadde ku mabbali obanga obitadde mu kasawo obanga obitadde ku pembeeni kubanga obitegedde bulungi nnyo waliwo ekigambo kyettakuguka oba kyettannyonnyoka oba kyotaawa budde kubeera nga mukwano gwange mpuliriza okirowoozaako n'okitunuulira n'okyanalayizinga oba n'okyanjuluza n'okitematema nga kiri ku mmeeza mwami Museveni gye buvuddeko yagenda Mengo wali ku luguudo lwa Kabaka Njagala n'agulawo ettaka n'aliwa abataka era abataka bano bwe yabawa ettaka eryo yasooka basinkana mu State House Entebbe era nga Joyce Nabbosa yabatwala jjukira nti omukyalo ono yaliwo FDC n'afundikira nga agenze mu NRM olunaku olwajjo monitor yakubye omutwe negama 25 years ejja fake opposition 25 years olowooza yabadde etegeeza ki nti myaka ejja 25 wabaddewo fake oppositions
opposition ebaddewo ng'eri fake era bakubeko ekifaananyi ekyabeesige bakubeko ekifaananyi ekya Lukwago n'ebifaananyi ebirala n'ekya Mathias Mpuuga n'ebirala nga kiraga nti kituzze nga twogerako enkya n'eggulo kituufu opposition yonna ebaddewo ebadde fake bano bonna ba Joyce Nabbosa baali bakola Mmengo ba Mathias Mpuuga baali bakola Mmengo Basegona bonna baali Mmengo abasinga boolabaawo abalwanyisa ennyo enkyukakyuka baali bava Mmengo Ssaabasajja Kabaka ono mwogerako kitono yasirika bangi bavuddeyo nga bamunenya okusirika babiresemu ne bino byagaana emmotoka ne babigattamu na bino ebyokubeera nga abataka babagulidde ettaka ate ne babazimbirako n'ekizimbe kigenda okwemeta biliyoni 5.2 ez'eggwanga Uganda. Kakati mukwano gwange ampuliriza bwe kibanga ettaka baligulira bataka kyokka nga ate ettaka eryo nnyini baligula ku luguudo luli mu Bulange kitegeeza n'ettaka liri mu Bulange Emengo era ettaka eryo lya Ssaabasajja Kabaka ani akutte ettaka lino ddala n'aliguza Mwami Museveni era ekyapa kino kigenda kubeera kyapa mu ngalo oba ettaka lifuuse lya bataka paka nga tebiriiko liizi kubanga liizi y'Emmengo ya myaka 49 abaffe ettaka lya Ssaabasajja Kabaka ettaka lya Nkuluze kwe baaguze ettaka lyani kitumanyi nti Obwakabaka bwa Buganda awo wonna bwe butwalawo kakati ku mukolo guno Mwami Museveni yafaana ategeeza nti Ssaabasajja Kabaka tabangako na ttaka tabangako na ttaka lya mayiro nja kukolera akatambi ndooza maaso awo ngenda kukubulira nkuwa ebigambo ebikwata ku ttaka Ssaabasajja Kabaka lyalabika okubeera nga mu butuufu yandifundikira nga aviiriddemu awo abasajja balina pulaani sooka owulize ebigambo bino tukomewo mukwano gwange. Kubadde kusagambiza nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atuuka Mmengo okutongoza omulimu gw'okuzimbira abataka ba Buganda ekizimbe gali kuwoleka ku ttaka lye yabagulira ku luguudo lwa Kabaka Njagala. Ekizimbe kyatongozza okuzimba ekituumiddwa erya Lwattamu kyakuwemmenta obuwumbi bwa siringi za Uganda 5.8 nga kyakubaako emyaliriro 6. Museveni akakasizza abataka tikalabye ettaka lino agenda kubaweereza ensimbi mu bwangu ate abafunire n'abazimbi. 58 billion we shall organize the money 58 billion. Ekipatagano okuzimba ennyumba obuwumbi 5.8 ensimbi zijja kunoonyezebwa. And also I will get the army engineering to come and do it. Era nja kulagira ab'ekitongole ky'amagye ekyobukugu. Museveni ensangi zino eyeeyongerako erya Ssemalungu abuulidde abataka nti musanyufu nnyo olw'okubaako kyabongerako kuba ebika mu Buganda singa bikozesebwa bulungi byandisobola okugatta abantu mu ggwanga lyonna. I'm very happy to support the Bataka. Olwekyo nina essanyu lingi okuwagira kuba nti mpagira abataka. Kati wano mbalowooza kukyokka okuloza nkwali okuloza wana atulozezzaako obuloza. Museveni era agambye nti abakulu ab'ebika bankizo nnyo wano mu buwangwa bw'abaddugavu kuba gwe musingi ogw'obuwangwa. Pulezidenti yennyamidde olw'abantu ab'olulyo olumu abasusse okweganza ne batuuka n'okwezaalamu abaana kwe kusaba abakulu ab'ennono ne bannaddiini okulambika abantu baabwe mu makubo amatuufu. Not allowed to marry somebody from your clan. Tokkirizibwa kuwasa muntu kuva mu kika kyo oba okufumbirwa omuntu mu kika kyo. You must go and cross and look for the other clans. Teeka okugenda n'onoonya omuntu ow'ekika ekirala. Now this is biology now. It's not just culture. It is actually science. Ne ono kati abeera science. Because there's what Wanyankole call obutembane. When you marry your close relatives, you can produce children with the defects. Omukulu w'ekika ky'Envuma Kyaddondo Kasirye Mbuga eramula ku lw'abeene asiimye nnyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era n'amukakasa nti ekizimbe kino kigenda kuba kya byafaayo nnyo mu Buganda. Nga bw'okimanyi enkola y'abafuzi b'amatwale yataataaganya nnyo obutaka bwaffe okuviira ddala mu mwaka gw'olwenda n'okutuuka olwaleero obutaka ffe bukyataataagana. Obutaka ffe omu bwakubwa mu mayiro za Kabaka era bukyaliyo.
obutakafu obulala bwakuba mu mayiro z'abaami era baabutwala obwasigalawo bwawandiisibwa mu bwannanyini obw'abantu obuntu babutunze ne babumalawo. So nolwekyo president okufuna ekifo ekifaanana bwekiti wano kikubagizo ky'amaanyi nnyo gye tuli. Nga ntwala amasiro mangi agali mu Wakiso agali mu mbeera embi nga twandisabye ku buyambi ku masiro gano aga Ssekabaka Kagulu Emmende, Ssekabaka Chwannabakka ye mwana wa Kintu, Ssekabaka Mulonde Emmende, Ssekabaka Ssekamaanyano yazaala Kateregga ne Ssekabaka Mawanda ewa Kiso mu Busiro. Amasiro gano twandisabye omukono gwo omugabi. For the Masiro in Wakiso, I would have to send a team in Naweso. Nsonga ya Masiro mu Wakiso, I would have to send an engineering team. Nja kubasindikira ekibinja ky'abakugu. Then they come bajje and assess the work. Balabe omulimu kye gwetaagisa. Then we shall plan. Minisita omubeezi wa tekinologiya Nabbosa Ssebuggwawo era yatwalira Museveni ensonga eno amusabye okwenyumiriza mu kyakola kuba kyakujjukirwa abaana n'abaliddawo. Ekyo kintu kikulu nnyo 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 nnyo. Weekitiibwa Pulezidenti, byonna bye wakola toteekwa kwejjusa n'eddakiika n'emu kubanga bye wakola bigenda kujjukirwa abaana n'abazzukulu 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 abaliddawo. Era nange Weekitiibwa Pulezidenti kye nakola sigenda kukyejjusa era sikejjusangako. Omukolo guno gutabaddeeko mukungu yenna okuva e Mengo gwetabyeko baminisita okuli ow'ebyettaka Judith Nabakuuba, owa Kampala Miisa Kabanda n'abalala. Abataka bano abali bawera 25 basooka kusisinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ennaku z'omwezi 8 mu mwezi omukaaga omwaka ogwedde ogwa 2024 ne bamusaba okubagulira ettaka bazimbeko ekitebe kyabwe naye kyatuukirizza. Nalumu Irene, Carol Nakibuule, NBS Amasenge. Waliwo amawulire agafulumye nga galinga ag'olusaago naye bw'obanga ogawadde amakulu gasobola okuba ag'amakulu. Wabula ekyebuuzibwa, amawulire ag'amakulu tugawa amakulu nga gavudde mu bantu abo abakola amakulu. Kakati nno gye buvuddeko tuza tuwulira oluyimba nti opposition balina okwegatta, balina okubeera ekimu, basobole okubeera nga bafuuka kitole, bafune gurawundi enŋumu ennywevu, basinziire olw'Omwami Museveni lwe banamulindigula ennume y'ekigwo n'enkoona n'enywa. Kaakati bino birabiddwako nnyo mu bigambo nga byogerwa naye nga mu bikolwa aga Katonda mu ggulu tebirabwako. Kaakati otuukidde wano olunaku olwaleero waliwo amawulire ag'omunda nga galaga nti aba PFF ne National Unity Platform basisinkana mu nkukutu era nga bano olunaku lw'okubeera nga bagenda okwewandiisa ku bwa pulezidenti terunnatuuka. Kigambwa mbu bandibaako kye batuukako kubanga kye basinga okubeera nga baagala okubaako kye batuukako. Wabula bano nga kye basinga okubeera nga beetaaga mbu bafuuke ttiimu emu. PFF ne National Unity Platform PFF. Kakati ampuliriza eno pulezidenti waayo ye Lukwago. Kigendererwa ki ekiri mu kino bw'oba otunudde? Bwe babanga abantu bano baali baagala kwegatta ne NUP basobole okubeera nga basuula Mwami Museveni, lwaki baawandiisa ekibiina? Ekyo kibuuzo kimu. Bano mu nteeseganya bagamba nti bona bawakkaanyizza baagala PFF weetadde omuntu nga NUP teteekawo, nga ne NUP weetadde PFF teteekawo. Wuliriza bulungi. Wuliriza bulungi nkugambye gano ga munda. Ekyebuuzibwa kye kiri kye nsosa okubeera nga nkubuuza. Bwe kibanga bano ekiruubirirwa kyabwe ekya PFF kyakugatta opposition, lwaki beewandiisa ekibiina era lwaki baleeta abantu nga ba PFF ate nga basazeewo okwegatta? Kubanga ffenna tukimanyi
ewatali kubuuza, ewatali kuwannanya maama esutizirandi, ewatali kwebuuza muganda nkakeeto nti PFF bw'oba ogeraageranyisa ku NUP kano kaba kabiina. Yes, sirengezza sivoola naye kaba kabiina. Lwaki tebakola omulundi gumu ne basala eddiiro ne bagamba twegasse ku NUP okufa n'obutanyagwa APFF tubivuddemu. Kati gano gaba ganswera ya ku kisenge enteekateeka zikyagenda maaso n'okuba nti oba awo zikolebwa ki kulaba nga gavumenti ekyuka teekateeka abasajja bazikola tebatudde. Kyagulanyi bavuddeko yategeeza naga nti nze ndi muyeekera mwami Museveni, nze ndi muyeekera mwami Museveni, nze saabayeekera ndi saabayeekera atalina mmundu. Kyagulanyi jo juzi yabyogera. Kakati enteekateeka munnange nti zikolebwa gano ga munda. Kati abamagamba nti ate ogwogedde tate nkole ki ga munda. Ensonda zitegeezezza sweragerese gategeezezza nti waliwo enjogerezeganya nga za mu bisenge ziri wakati wa National Unity Platform. Njogerezeganya nga za munda za mu kisenge wakati w'ekibiina kya NUP, National Unity Platform, bali ne PFF bagenda maaso n'okuba nti boogerezeganya. Naye tutegedde nti munnamateeka omutendeke okuva munda mu ggwanga eritibwa erya Kenya gwe bayita Martha Karua alina kyakulembeddemu. Martha Karua nti atuuza aba NUP, atuuza aba PFF, abagamba mbabuulire musajja mumusobola kasita muneegatta. Era tutegedde nti Martha Karua munnamateeka okuva munda mu ggwanga erya Kenya gwe baatika jojuuza okuva TZ e Uganda baamuta ayingira kiro misana wayagaliro bakozesezza bbaasi oba nnyonyi. Kaakati tutegedde nti yakulembeddemu enteekateeka zonna ya bulokalinga ye buloka ayagala ba PFF mikwano gye nnyo bakulemberwa kaakano Salongo Elias Lukwago n'aba National Unity Platform gye bavuddeko yakyalako ku kitebe kyabwe Martha Karua era nti ne boogerezeganyamu. Kati amawulire gategeezezza nti kampu zino bbiri nga tulekera okulonda kwa 2026 omukyalo ono Martha Karua ali mu kuzibalira afunye ekitabo n'abagamba nti mujje mutuule mujje mulabe ababalira nti kakati bw'okwata wano gwa PFF bw'okwata wano nga muli mwakwate wano kati omulala kwata wano kati gwe Kyagulanyi bw'okola kino gwe Lukwago bw'okola kino nganda bw'onyweza wano aba awedde. Tutegedde nti omukyala ono gwe bayita Martha Karua yakirimu ye buloka agezako okulaba nti mwegatte mumusobola kasita mwegatte aba awedde. Agambye nti munnamateeka mutendeke okuva mu ttundutundu lya East Africa yaliko running mate mu kalulu k'eggwanga etibwa erya Kenya akakyasembyeyo. Tutegedde nti mu kaseera kano yagenda maaso n'oleka nti awaayo ky'oyinza okuyita strategic guidance. Abagamba nti bannange mukole alliance kyokka era ne tutegeera nti bino byonna byagenda maaso n'okuba nti akola. Abakulu babimanyi newankubadde nga gaye nti nswera ebireese era nti bamwetegereza balabe betegereza balabe ekigenda maaso naye nti ekiriwo enteeseganya zatandika dda zigenda maaso NUP PFF newankubadde nga wasuubiddwa nti alliance eneneka eyinza okuba nti ejja nesofa nti kino kiri wakati wa PFF engeri gyekiri nti Martha Karua yawuliriza Dr. Kizza Besigye owa PFF era nga aba PFF katugambe nti mukwano gwabwe nnyo naye bagezaako okulaba nti baleeta Kyagulanyi ku board bamugamba nti owaayi mukolagane ne bano. Martha bagamba nti mukolagane ne bano ayali radio okuva munda mu ggwanga erya Kenya mukolagane ne bano bunaaba mukozanya bano ekintu kijja kukola ki kijja kugira kakati nti ye buloka bwagenda maaso n'okweka nti atuula n'abakulu eno ab'Emakerere Kavule bwagenda maaso n'okutuula n'abeeri e Katonga abagamba ekintu kimu coalition yegenda okumegga omuntu singa munaaba temukikoze muwedde naye kasita mugenda maaso n'okuba nti mukkiriza ne mutuula wamu
ne mukwata ono nakwata wano oli nakwata wali munagenda okuwulira nga nnume ya kigo ensonda enkoona banayisimayo na nsuuluulu.